Hello everybody, hope you are amazing. Timuna subscribing. Nze buli atana subscribing amusekerera ku nsonga bingi nnyo byagenda okubeera ng'asubwa naye ng'ate gwe yasubscribing nnyongera okwebaza. Thank you very much. Thank you so much. Gwe mukama wange buli asubscribing yafuuka mukama wange era nga simanyi na ngeri gye nnyinza kwebazaamu wabula okukwasa mukama akumpeera ekisinga obulungi. It is a moment with Ray P. If you did not know, go and spread the gossip. Tell those people that a moment with Ray P is on her YouTube channel, and that is none other than Ray P. Kastojja ku Ray P YouTube channel nosanga a moment with Ray P. Tulokalire. Let's share good news with you people. Let's share positive things with you people. Naye nga tenkutegeeza nti ndi wano ku Jikoni restaurant atagimanyi eri ku Clement Hill kasita otuuka ku Kingdom Kampala opposite ojja kulaba oluguudo oluliko Clement Hill awo wenyini nyini oluweta bwoti ojja kuba otuuseewo bagaba buli kirungi. As long as oyingide, they are very clean. That is number one. They have the best customer care that you can never find anywhere else. The car environment keko kabakola. So right now tugenda okubeera nga tetutandika n'olunaku lwaleero ndeese omugenyi waffe ndeeseera musajja Jeep K Fashions ye mwami gwendeese ku programu yaffe ennungi A Moment with Ray P. Tugenda okubeera nga tunyumyamuko naye atubuulire ekintu kino akikola atya ng'ayagala tutwalako industry yonna ayina engeri gy'atuddusa speed yesusse simanyi oba ayina amugoba. Amanya nga bulijjo nze bakitaka Najib amanyikiddwa nga Jeep K Fashions. Okay. Ndi mutunzi omuntu atunga amasuuti, kaftans, ez'abakazi n'abasajja. Watandika ddi ekintu kino ekyokutunga? Now this is my 4th year. Bwe namala A6 joininga wali kitegeera. Then waliwo omusajja wamuyita Jomba Brian muganda wange namuconnectingako kuba nali nga nkyagala nga ngobe secondary era nga ngenda osoma nga nkomawo n'emigugu ewaka eri akalaani ak'okusambagana migugu nkwatiramu wano nteerako zipu nkolerako bino kati nga nkomawo n'ebintu bingi mu bbaga egenderamu ebitabo nkomyawo ng'ate erimu ebirala ebikomeddewo ab'ekisulo nze nsomadde ng'omunyigiramuko waba ayagala ng'osankwayo 2 nankwayo 1,000 n'oyitawo kati nagenda okujja oyo omusajja nga idea already ngiina ey'okwagala okudesigninga abantu ey'okutunga nga ngiinamu nenzija yanjigiriza suuti okutunga suuti mu myezi ze yalinayo atunga muyanjigiriza suuti nentandikira awo kati ebisigadde buno kafutaani bino bidresi nga bumanyi na YouTube tugoberera abasajja abo Abanigeria abakyaba fashionista abasinga netubakopaka ideas ezimu netukigatta ku kye tulina netufulumya waako oyo gwe mulaba kati. And your parents were okay with it? They were okay. Wadde daddy yali ayagala Jibu njagala obe dokita biki nga mpulira yes dokita biki akirungi ekitiibwa kya mulembe naye nze ekindi kukuba ku mutima kyekisinga okusanyusa kukola guno omulimu n'okufunamu ssente kukola guno omulimu n'olaba abantu nga banyumya? Of course byonna abinyumira kuba era obukosi najja kati nayingira industry enjagala era ssente wentuuse naye ate era n'ekyokunyuma omuntu ng'ayambadde kuba bazisuubira nti osobola okukola ekintu ng'osuubira omuntu okuwaana nakuyigina wali nga noddamu amaanyi. Jibu omuntu akugamba okwedescribing oyinza kwedescribing otya nga Jibu? Nga Jibu yekitaka Najibu omusajja ali cool ali single oba nyongereko biki kubanga Jibu tayomba tatera kutayomba ane omukola kyasobola osirika nekimulumira muli Jibu yagala nnyo abantu ali so friendly. What are some of Jibu's principles in life? Jibu tayagala nnyo mulimba. Time management ya doraeronza. Time management wetukanya nti saawa 2 zibeere 2 kuba izo obuntu obutono ate nze bwe bunyizo singa obunene. What is your daily motivation? Bingi kuba nina obulamu bwenjagala nina level wenjagala otuuka wadde oba nina ssente oba si nnyingi nnyo
nini nawe njagala otuukawo mu bafashionista nga nawe basobola okunominatinga mu Africa Awards. Otuusa otya okubeera ng'oyambaza baserebu? Baserebu nakitandika nali nakatandika okukololo nga nzize nga mpezeza emyaka 2 mu industry nesanga omukulu Uncle Eddie Sendi namusanga nga bagulawo club y'okujogina balina ogundi program etambula eriko finals banamusanga animbuza Uncle nsobola okubambaza ku finals kitegera nangamba tekina tabu network exchanging numbers anemwe yange nampeye katera nabujumu wa ku Friday kiro kati bakulo mukagange eriyo show yabwe era abo yatuuka nagamba bafunye omuntu agenda twambaza ku show eyo baku podium toka ku show finals tonanga nyamba nga ngenda mbapima mbakuba lukoba lwange nga tukanya biche ebyokukola nga nkola ngoye zaabwe ne bafuluma ku podium nga banyumye nga batudde bampita nange tukawatinga bayogera erinnya lyange nange mpwira energy oba kitegeera mpwira bayibundala nyaawo gamba jibuke yatwambazaawo bayogera bingi awo basuusuwaza oba kitegeera gamba bane gwe mulundi era ogwasooka ogenda ku TV olwasonga show yali live ku Spark gwe mulundi ogwasookera ddala ogenda ku TV bwe tuvaawo kasuku nandeeta ku Spark nga muyambazanga ne Spark anempe contract yatwezimbe yiye ndeeseeko awalala nentandikira awo wenfunira abayimbi kati bitusi bakibonna abalala bonna bennina naye nga kyava kwaba abakulu abo. Odealing otya ne ba clients abali very loud client azze omukoledde ekintu kye yakugambye kyokka kati agamba si kyekyo kati problem kyekiringa embeera zo like ng'oli amukakamu bwe nkuleetako omuliro ate nze eyeeswaza liseza nja kujja ndeekaane Remy okoze bino biki bontunuulire bwoti nkukakanya bulungi nkugamba obadde oyagala ki so I don't force njagala nnyo peace. Ofunako obudde do you copy from your competitors? Mu fashion bw'otakoppa oba tomanyi kyokola ekituufu lwansonga nange bankopa nsobola okubeerawo nenjiye design nga nnungi omuntu omulala designer n'agikopa n'agyegomba oba n'ekitali ekyo bakirayant we basobola okulaba eyo design eyange n'agimutwalira n'amugamba njagala onkolere ng'eno okitegeera yandibadde agamba oyo jibu nga competitor wange basobola okukola design ng'eyiye naye naye asobola ogamba kamulembe kanjikukolera oba kitegeera so mu fashion ekituufu erimu okukopa ate era n'okwebuuzaako abamu kiki okikola otya. Omulimu gwe gwali gukustressinzeko n'owulira nga oyagala kita? Kyakikolako nga nakatandika nali nakatandika nendowoozaako n'okugenda ebweru nakukyeyo nga ndaba nga tebitambula bulungi kitegeera nga oyinza otuula wiiki eno n'otafunayo neddako n'otafunayo wadde n'osaba alata n'otuuka n'okumwekwasa waba nayo nze banzijjukira ddi otya ate nga tasoogera kibi naye otuukese olw'embeera eyo gy'obaamu n'ogamba banze kiki naye okipinga obukakamu n'okusaba ennyo n'okulemerako nekinyamba nekimpa obumalirivu nga nemumalirira nti ekituufu kati kanyingire okutunga oba ntya nkulemeremu. Oyinako some of the challenges z'ofeesinze ddala z'ofunye mu baserebu kwambaza baserebu because mpulira abantu bangi nnyo bakaaba baserebu bambaza. Nze challenge y'abantu abo nze nabayingira nkimanyi nti eyo okuluma eriyo okola ki okusasula kati bwe tubeera nga twateesa fembi ne tukkaanya nze naawe ne tukkaanya byababiri ekitegeeza bonnuma era nze nkireka eyo kitegeera nenkireka nenkulinda olulala ngaokola ki ngaoneetaaga naye nze kale oba ndabika nkwatagana n'abantu abalungi baserebu abo sinaba okufunayo nze ambonyabonya mbu ate antambuza ate nze ontambuza ekinzera azita nkukubira essimu yange muti waya kasente bwe kigaana nga nkuta
bwe tugana okukwatagana olungi nga nkutta lwaki nkwesiba yeah just lwakwe problem yabwe nti bayinza okukubira olwaliro ng'omukolo gwanca gamba njagala essuuti ate essuuti gyakuweereza olugoye lwakuweereza nga lwetaaga time naye yenna akugamba njagala essuuti eyo omukolo gwanca. How do you start your day? By praying, of course. By praying, nenyingira ekibuga saawa emu ensanga Kampala. Sanga Kampala. Ndewe edduuka. Saawa kasamba nakumusalo enfuluma bufulu. Kiki owulira ekikyakuwaniridde mu business eno? Business. Nze nnyinza ogamba oba relationship gye nkola n'abantu nga mbaze okukolera. Nasonga nze yes njagala ssente naye ate njagala bwe mmala okukolera tusigazeewo relationship eyo enyumyamu oba okitegeera like nti omuntu wadde oba omukoledde olwaleero asobola ofuna omulala n'akola ki n'amukuconnectingako n'akugamba omulenzi n'akola ate nakyaliwa. How do you spend your free time? Do you even get free time? Because emirimu gyamwe gino tulabanga emizibu ennyo all the time obeera ku pressure. Do you ever get free time? Ekituufu nakiri nti waliwo esizoni we tutuuka nga toyinza nakuwummula era awo bano abawala abaagala dating biki ebisa ebisinga ayinza okukukyawa kuba okeera ovaamu late ate kati nze netuulirawo yes oliwo abakozi naye nange mbeeramu nenkikwatamu kati waliwo sizoni eyo gye tubaddemu kutandika nga mu gwa 10 paka December nga towummula nga tosobola kuwummula ate ng'olinako obuntu bwe bbali nawe bwokolaki bwokwasaganya naye nga mashini eno jjukira ffe byaffe gwakyekolera ekirowoozo olina okukiwa time. Kakati wagambye Jib ali single. When does Jib hope to probably get someone and maybe date? Jib needs a relationship. Kubanga, why would Jib, a very handsome man like this, be single? Inshallah Katonda wanasalirawo wanagambye nti Jib omutuufu yoyo obimanye bitwe Jib omutuufu Katonda agenda mujja wanga gwe mwennyini totaddemu efforts. Ezooteekamu effort na there oyagala bagambe bateekawo ennamba zaabwe olabe abagenda okuteekawo ennamba zaabwe. Nange yagala okunzita abantu bamanyi bwe bakusumbuwa gwe jaso olaba abamu bakola olwabi bakuzinterview ne bakusumbu eno babuzaabuza okipinga ng'omufudde ekyaliyo. Lwaki oba obabuzaabuza? Why you don't want a relationship? I want naye nkyalina goals ze nkyalina okugoba. Yes nsobola obbanga relationship ngyetaaga okubeerawo bwekwatayo obulungi nsobola okukola ki okukimanaginga to the end naye saawa eno nkyalina bye nkyayagala okukola ki okwasaganya nga Jib okwetereeza kuba nze I hate a statement nga tutuuse oba nga tufunyemu obutakkaanya oli agambe twatoba ffenna maanyi okitegeera kati ondekawo tuyagala kutoba na muntu Katonda waba tusaasidde nze njagala bajje nga nina ebyange tufuna obutakkaanya otwaleko byotutte byetukoze ffenna byenakola nga tunnakyobireke. That would be so mean. Yadde ninayo baby ninayo baby wange Anam baby Anam bampita papa Anam abamu kati yabeera nani abeera ne mami yali very soon olikiraba kasita ndi naawe anange Jib. Anyway, tugenda kubeera ndowooza nga tubeerekereza abantu ababaddeko bannange. Thank you so much. Any last remarks you would love abantu abanoonya, by the way, before abanoonya Jib, sooka otubulire, just give any young person akwegomba eyandyagadde okubeera nga Jib tomorrow. Kyenyinza ogamba abavubuka ekisookera ddala Katonda yadde ng'onoonya omulimu gwa biliyoni yadde kinga temuli Katonda tusaako ekirala abavubuka tukole nnyo emirimu gye tulina egyo emitono gye tusobola okuzimba ne tugifuula eminene lwansonga ndowooza ojjukira ekyalaani kyalinga kyabataaso
nakenti omuntu akomye mu P7 katumutwala ayigeki ekyane kati erimu abantu abamadigiri ababaki abatunga abasomye abantu abavunanyizibwa nga ye yenyumiriza muki omukyala nkambenze saawazi ekyalani kyekinfudde kyendi kobere ng'oli mu bwamakanika kobe ng'oli mu bwaki kasobera ng'olina wooli toba omulimu gwo ogufuula ogw'enjawulo ogwagazisa omulala lwansonga esaawa abaneegomba bangi naye jimbo kikola oti naye nga nange neŋŋanga abatunzi abalala anoonya jibuka amusangibwa asanga jibuka anoonya jibuka amusanga ku zaina bwazize nakasero level 6 LC 15 oba ku Facebook jibuke fashions ku Instagram kwendi oba asobola kuba akusimu yange 0702 76 0709 0702 76 0709 jibuke fashions jibuke fashions gwe tubadde nayo olunaku olwolwaleero. Thank you very much batambudde naffe okuva gye twatandikidde siyinza beebaza kimala naye ng'ate nyongera okubajjukiza nti bw'oba olaba yigamu tuwogera ebintu bingi nnyo jjamuko ebimu byonna oyinza obutabitwala naye londamuko ogambe nti okay so nange nsobola okukola wano bwenti ne bwenti ate nenkola bwenti ne bwenti ate nange nembeera nga ntuuka ku ekyo kyenjagala. Oyinza okubeera nga gwe toyagala kyakutunga naye tugenda kubeera tubaleetera abantu bangi nnyo ab'enjawulo. Ani gweyagala okubeera nti noolaba beera nga erinnya ly'oteekawo mu comment section tujja kubeera nga tumukutuusaako as long as twagadde nnyo okudiringa n'abavubuka abato abavubuka abantu abakulu tusooke tubalekekuko yes bavubuka they're dealing with celebrities amanya kati mugamanyi owulira erinnya jibuke naye nga tomanyi jibuke yani. We've decided to bring these faces to you so that they can tell you how their stories have been, how they started their businesses, how they've maintained them and why they are who they are today. I am Rapey. I am grateful all the time I come here and you guys give me a listening ear nzani nange ndi musanyufu nnyo era nga mbebaliza ddala. Till next time, tell a friend to tell a friend. A moment with Rapey Yatandika 2022 to Simbode. We shall be bringing you all different people. As long as they're entrepreneurs, anything to do with an entrepreneur, we shall be having them here so that they can share a story with you. We love you so much. Bye-bye.